Ababaka ba palamenti abatuula ku kakiiko ak'ebyobulamu olwaliro bagenyiwaddeko ku kampuni esuubirwa okutandika okukola eddagala eya Dei Biopharma esangibwa Matugga. Bano balambuziddwa emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu kkolero lino era mu bye balambudde mwe muli n'ekyuma ekiwandula empeke za kapiso ekimaze okuggyibwako engalo. Nga bakulembeddwamu Dr. Samuel Opio Achut, omumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyobulamu, basabye abakulira kampuni eno okukulembeza ekyokukola eddagala erisobola okujjanjaba endwadde ezisinga okutawaanya bannayuganda ssaako n'amawanga amalala agali mu ttundutundu ery'obuvanjuba bwa Africa. These are some of the areas that Uganda has had challenges with. We've seen we're also in an era right now of mpox, which is again something new, burdens that are arising. Look at the red eyes. There are some of the things that are tropical diseases that affect majorly East Africa or the tropical areas. Bano era baagala eddagala erigenda okukolebwa libe nga ligulika eri buli munnayuganda kubanga emirimu egigenda okukolebwa wano kuliko ssente z'omuwoomusolo. So that could potentially open the door for increased access to some of these medicines where it's really very, very costly. Omulimu gwaffe kwekenneenya okufuba okulaba nti product esooka okutuuka katale ya mugaso eri omunnayuganda eri ku muwendo omunnayuganda gwasobola okutuukiriza tekosa munnayuganda. Dr. Arthur Kayanja akulira ebyokutabula eddagala mu kkolero lino ategeezezza nti ng'oggyeko okukola eddagala erijjanjaba ssaako n'okugema endwadde ez'enjawulo bakukwasizaako ne bannayuganda ababa bakakasiddwa okubaako eddagala lye bakola naye nga tebalina busobozi buliteeka ku mutendera gwa nsi yonna. Tutaddewo embeera gye bayita ya contract manufacturing. Omunnayuganda yenna bw'aba ayise mitendera ne mukakungunta wanajja ne bamuwa facility esobola okukola eddagala erituuse ku mutindo ogw'ensi yonna. Aba Dei Biopharma bongedde okuwa obweyamu nti omwezi ogujja basuubira okuba nga batandise okufulumya eddagala. So omwezi ogujja tugenda kuba tukola amalagala. Amalagala ago tujja gateeka ku stability chamber kwe tukeberera shelf life oba nti ganaayonooneka ddi. Wiiki ewedde akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi yagenyiwalako mu kkolero lino okulaba emirimu egikolebwayo ssaako n'okulondoola engeri abalikulira gye bagenda okusasaanyamu ssente ez'omuwoomusolo. Wadde gavumenti yatuwa ssente naye ffe twagamba gavumenti nti temuluka ssente za bwiriiri, ssente ze muzituwadde naye tugenda tuzikomyawo. Ffe ekyo kyali tuwadde n'essanyu bwe zikomawo amangu oba tezeetaagibwa nnyo kubanga tulina bingi bye tugamba nti kaakati ni amalwaliro twagala tuteekemu eddagala. Kampuni eno gavumenti esuubira okugiwa ensimbi obuwumbi 578 mu nnyongereza eyaleetebwa minisitule y'ebyensimbi wadde nga ababaka ku ludda oluvuganya ssente zino bazisimbire Kuuli. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.